tukyagenda maaso enteekateeka yonna nga bwetambudde omukulu gwe bayita Pallaso akadde kano tetukigana y'omu ku bayimbi abasinga bookings ez'amaanyi y'omu ku bayimbi abalina ennyimba ezikubye lockdown akadde kano eziriko playlist ya DJ yenna ategeera endongo eya Pallaso erina okubaako awo nno bapromota nabo bamukambuwalidde naye obusungu buva ku kivulu kire kya Valentine kyeyagana okuyimba kyeyazze n'ayimba olunaku lwajjo babategesi b'ebivulu bagamba tebannazikiza wadde n'akamu bagenda muteekako ekiwandiiko bamuzire naye ng'obusungu buva si ku kivulu gaana kuyimba Masaka ensonga eriemu badde bagimanyi Pallaso aseera nnyo bo we bagamba omukulu wa Abitex nga president w'abapromota mu ggwanga Uganda bagamba nti omukulu Pallaso alina okuba ate nga yeetereezaamu obuukinga otya omuyimbi miliyoni 15 Pallaso wadde okikubye ne lwaki abantu lwaki totugabanako music kugabana omukulu wa Abitex wuno ne Bajjo ndoza tandike ne Bajjo tandike ne president wuno obusungu bungi nnyo bannange naye kakati abayimbi abamu balowooza nnyo nti bakitalo ne teri muyimbi abeera wakitalo okusinga bawagizi nze nali badde sivaayo kwogera ku Pallaso kuba sirina nsonga nnyo y'amaanyi eri awo naye ekintu ekikwatagana ku bawagizi baffe okubayuwa awo sisobola kusirika tosobola kubeera nga omusajja gwe bayita Pallaso essaawa zino nze muwa credit kubanga y'omu ku bayimbi abasinze okukola obulungi emyaka gino ebiri era y'omu ku bayimbi abasinga okubeera ab'ettunzi mu ggwanga ng'olina management gy'olina era nayo gyempa ekitiibwa n'okwata concert nga tosobola kuzikola ddala biba nga si bujega nkyakinoonya engeri gye nkiyinza okikolamu ne upcoming manager oba upcoming promoter ng'amanagi alina omuyimbi gw'amanaginga amanya nti omuyimbi wange ajja kuva wano ssaawa 5 ku 6 mukaaga ku 7 abeere wano ate n'okola ekintu ze kyendaba nga era ekyekijega n'ogenda ng'oganya okuyimbira abantu bafunye ebisago essanyu lyabwe oliyiye nze mpanya ekitiibwa abawagizi olunaku lwadde lunaku lwabaagalana aya basi ebya Valentine ebyokuyimba ebyo kyekwaso naye ng'ekyekwaso omulamwa gwe baliko omusajja akendeze ku ssente ne Bajjo wuno nati batambula babiri abapromota abategeera aba National Promoters Association balamu Bajjo Abitex Emma Promotion balunywa bayasini buli promota ategeera twabanninga Pallaso ekisooka Pallaso okumanya history w'omutono yava mu America ngo muziki gukanye bwejo nafuna akakisa ka lockdown nkubire kya making Pallaso yayita mu lockdown nga bayimbi tabafulumi bakamene batandise okufuna kito jja nosoka onda bako nga tonagenda Pallaso nagwa kati buli Pallaso njagala amanye siye muyimbi asoso kuba n'amaanyi tubale ku bayimbi ab'amaanyi nga bagwa ba master blaster bali b'amaanyi abayimbi entertainment industry kibalina okumanya nti empisa kintu kikulu ate olina okumanya nti bano bafani bo bagenda n'aliko Pallaso alina garanti Pallaso kyasobola kuweza myaka 2 ku kyati negamulemi okubirira akole sente nga ba David Lutalo ali malala okubira Pallaso simulaga mpa miliyoni 10 yasolozesa sasula ye Pallaso asobola okuwa miliyoni 10 nga yetegeka festival jagenda okukola bafuna nga abantu omutwalo gumu ngenda kuwanga nkangende Juba aya basi oyo Bajjo mutegesi wa bivulu ne president wuno agamba nti amalala mangi ne sente nyingi Pallaso yalikendezezzaako Abitex agamba bwati naye aba abayimbi abakwata show 8 nojja noyimba ennyimba noziyimbako bitundu bodduka noyimba ennyimba ko bitundu nodduka bagenda kulaba amaanyi gaffe nga bapromota nze Pallaso simwetaaga nnyo kiri awo wadde w'amaanyi nere kyamunnemesa kuseera kwe n'okwepanka n'amalala ga management ye fe abayimbi ab'amaanyi tuzze ne tubalaba ne bajja ne bagenda n'abakoze amalala nga Pallaso gatandise okutuuka abantu n'atayimba alina otakola kwekyo n'akola ekintu ekyobujozi mbombeetondera oyera ekibuga bagaza ekibuga Masaka kyali kikyafu nyumba ojjo kyera n'omaliriza nga okoze ensobi ate ensobi noyagala ogikoleremu amalala g'okweraga mbu weetonda okwetonda situkuganye kwa buntu naye ekintu mwakikoze mu bugenderevu obutebe babukube babuyuwe oluvannyuma nja kulangayo show ekoleki nzireyo nteketeke concert jeno ndowooza ebyo bintu banno abakusooka okubeera ab'amaanyi babikola newe twogerera tebakyaliwo Mukama yabakkakkanya Mukama akusitudde akutadde waggulu ate ettutumu lyo olikozesa ate okunyiiza abalala Mukama akuwadde ettutumu osanyuse abawagizi bo ate okola amalala obakoleramu obubadi aya basi ndowooza okitegedde omukulu wa Abitex ye bwategeeza mu nsonga ya Abitex ayongerako n'agamba ye bwategeeza nga bwe mutegeddemu nga bwolaba abatakisi bakwatagana tugeze owa takisi waba ayina emmotoka tayinza kuleka munne ku stage tayinza muleka ku kkubo mu mbeera eyo agamba nti mbeera yakugabana bwaba Pallaso osedde kendeezaako kasente miliyoni 10 mu Kampala mu kibuga Masaka miliyoni 15 omukulu Bajjo wuno bo bali ku lwa sente sawa zino okubira Juliana Kanyomoozi era kamanyaga Bajjo siriwo ne Juliana wanda banga mutimba nga takalubiriza kamiliyoni kenyi takalubiriza bebe kulu takalubiriza Bobby Wine takalubiriza puuzi Pallaso
aze omuyimbi wa loko ze mutwala ngo omuyimbi wa loko down ayina amalala mangi alowooza ye number 1 kati yali akuba kibbala mu eggulu ayina empisa embi yalowooza is above everyone era naye Chameleone oba yaloga muganda we kuba Chameleone yeeyongera kulinnya ate omwana agwa omwana anemye okumanya nti asambye akajimu loko down nga balutalo tebanayimba kabisi kandagala nga bakingisaha tebanafulumya nnyimba ompulya bulungi nga bashiba tebanaleeta okitegera bawini nwajo kati omwana aliko bamuyita azawi nga bazenga tebanali malala promota we Masaka yeeyiya tamanyi oba yatunze ettaka tamanyi oba yafunye ssente bamanerenda ali mu kusinikira binyo mu ssente z'abantu aya basi Abitex uno naye akyayongeddeko bagenda kuyisa ekiwandiiko okubalinga Pallaso jiga ebyo eziza bafana yakikolako nayiwa shonga 3 mu neefiramu n'omuntu naye aliwa yayiga empisa kati ali ku level sinze Katonda naye beera ne discipline ebyo ebintu eby'ekijega byokola n'okola concert nga tosobola kutuuka mu budde bokwata zaaki kyenkugamba abantu b'e Masaka by ssaawa 7 8 maximum abantu baba bamaze okukoowa olina okubeera by ssaawa 3 4 5 6 olina okuba nga muyimbi ali main olina okuba nga oyimbye ozze ku stage omundi ogusooka nga balinda wagwa akubiri Pallaso boba manyi mbeera n'olunyoomonyomo lwammwe ojja kwebuuza ku Bebe Cool tujja kusindikako mu luwummula wadde golabanga abapromota batali b'amaanyi tujja kusindikako mu luwummula tukuteekeko n'ekiwandiiko nga kitwateeka ku Bebe Cool nga tugenda kuddamu kulinnya ku stage paka ng'omaze okufuna discipline tujja kikukolako okitegeere n'abayimbi ate kirungi nnyo kikola ku muntu omunene nga ggwe abantu bayige aya basi atakikola kamukuba ejjinja Abitex ne Bajjo ebivulu bye bategeka byo babituukiriza tewali bayimbi babanja Abitex ne Bajjo na Abitex n'omugenzi kafeera akyabanja tukyagenda mu maaso omukulu Bajjo babano Pallaso bamukutte mavumbavumba era ogenzo kati omwana yagenda mu musibe yategese Masaka tasobola kujjayo sente ze ekisooka Masaka Pallaso yabadde n'abantu mu kivulu Pallaso siye muntu ayambaza abantu engata n'ate ekyokubiri siye muntu agenda okuleka legacy nga mukulu we Chameleone tagwa Chameleone ye muntu asobola okutomera ekiyimba awo n'addayo mu namba emu omanyi lwaki Chameleone tanyiiga Chameleone mwevu menkya n'akusanga ne mubonga talina mpalana ku mutima amanyi akazannyo kaalimu nti master waako kati Chameleone alina okutuuza omwana amuyigiriza empisa nze nvuma Chameleone nkyane tusanga ne tawalana era oyo muvubuka simuwaana ze Chameleone nsinga omugana naye talina mutima kati nalaba nti Chameleone ikanibye leader ava much public tekimumanyiimu naye ataganye okwata ku mugana ate ayagala muyimbira bivulu ono okuwaana Chameleone bw'ati Bajjo bannange Abitex uno president w'abapromota mu ggwanga industry eno ngiinako ettafaali ddene nnyo nga Abitex ekisooka ndi president w'abapromota mu ggwanga lyonna abeegattira mu kibiina kya NPA aye nekyera ndi manager w'abayimbi ate music industry ngitaddeko nnyo ettafaali ddene saagala kintu kyonna kinyiiza bawagi olunaku lwa Valentine agala dukyusa aluza emabega abantu baba ne program abasasudde agenda baddiza ssente zaabwe agenda basanga mu mayumba gaabwe abaddiza ssente zaabwe baba basazeewo okubaddiza bana bamativu naye yenkola Pallaso ne management ye mwetereeze tusimwe aya basi oyinza okubeerayo n'obuuza Abitex yali amutegese oba ekibiina ky'abapromota kye bakulira buli omu akirimu bye bino by'owulira n'ogamba nti waliwo abalina ekibiina ebikuba amasimu ku leediyo agabeera malya nsimbi si bwe kiri si buli promota nti ategeka ebivulu ali mu bibiina bya Abitex si bwe kiri buli akuba essimu talina kibiina mbu befe kolazi biki Pallaso yavaayo naye yeetonda n'omutegesi n'avaayo n'ayogera ku nsonga eyo n'abasajja tebannakoowa era wano wennyini bannange Bajjo Abitex na wano ku nsonga yennyini yagambye nti omuyimbi we gwe bayita Senabata agenda mmugoba agenda mmugoba nti anywa nnyo omwenge walagi balina ekivulu ku Valentine ku Valentine nanywa eddoboozi nga lyafa anti nga bamaye abayimbi bakubwa akakoola oba bamuwa kasenge nga bulijjo alya kaaluka yawulira n'omuyimbi wammwe Senabata eddoboozi lyamucyankalanyeeko simanyi oba anywa walagi oba anywa shisha naye bateetereze tumuwaddeyo chance ya labonita ya club la theatre labonita yeetereze baana abange ebyo byayimbira abawagizi tujja muteeka naye mu luwummula abeereyo emyezi ng'esatu nga beetereza bendowooza kubanga eddoboozi eri okufa olina okuba nga olina ebintu by'okozesa byesiri mukakafu nti abikozesa naye Senabata wayimbidde bubi nnyo abawagizi baba badde okula naye weetereze nja kuteeka mu luwummula myezi 6 nga tuddamu kulabikako ate nga n'ennyimba ze tekyayinza bonna weziyimba tusobole okutambula n'abantu nga bapiisilalisa abamanyi kye baagala kirabika gwe tunaba kumanya kyoyagala